Bannange nsanyuse nnyo okubawuliza nate akawungeezi k'olwaleero. Twebaza Katonda atusobozesezza okubeera awamu mu kawungeezi k'olwaleero. Neebaza omusumba waffe John atusobozesa nate okubeera ku mukutu kuno. Neebaza nate Reverend Tusuubira naye okubeera nti w'oli Sister Nakaggwa abeerawo ku dot. Naawe nkwebaza abeerawo watabulawo. Naawe nkwebaza omulimu omulungi gw'okola. Neebaza n'abasumba abava e Uganda nabo abeerekereza akaseera kano okusobola okuba nti babeerawo bambi mu kusomesebwa, mu kuyiga, mu kuŋŋaana ng'abooluganda nga tweyongera nate okuyiga. Mbeebaza mwenna era mbalamusizza akawungeezi k'olwaleero ne bonna bagenda okubeera nga batuwuliriza akawungeezi k'olwaleero. Neebaza Katonda olw'obulamu bwa buli kinoomu. Kati katusabe. Kitaffe tusanyukira munda mu ggwe era ne tukwebaza olwa Kristo olw'ekyo kye yakola eri obulamu bwaffe ng'abakkiriza. Taata tukwebaza nate olw'obulamu obutaggwaawo n'ekirabo ky'obulamu. Ne tukwebaza olw'okusonyiyibwa kw'ebibi byaffe okuyita mu kununulibwa kw'omusaayi gwa Yesu Kristo ogwo ogutuwa access ku buli kintu kyonna eky'obwakatonda. Taata tusaba akawungeezi k'olwaleero okubikkulirwa kuno okw'okumanya okuva gy'oli okwaweebwa ng'ekirabo eri buli muntu yenna. Taata buli muntu yenna ali akawungeezi k'olwaleero ku platform eno nzikiriza nti amaaso ge gagguka, ekisa kyo kyeyongera okuba nti kibikkula okutegeera n'okumanya, era nga buli omu omuntu ow'omunda abeera ng'azimbibwa era ng'anywezebwa okuyita mu Kristo olw'okukkiriza, ng'era okwagala kwe kusimbibwa era kunywezebwa mu kwagala kwa Katonda. Taata tukwebaza nti bwe tunaagenda okuviirawo akawungeezi k'olwaleero nga buli kinnoomu azimbiddwa era nga tewali muyaga gusobola kumuyuuguumya, kubanga ekisa kyo kitunywezezza mu kuyigirizibwa ekigambo kyo. Tusabye okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. 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 Balamusizza nate. Olwaleero tulina omutwe ate gwe tuliko olwaleero nga bulijjo bwe tugenda tukola amasomo gaffe. Era tugenda mu maaso n'amasomo gaffe okugeraageranya obumanyirivu n'ekigambo kya Katonda. Gwe mutwe gwa leero, okugeraageranya n'obumanyirivu n'ekigambo kya Katonda. Olwaleero tutunuulira obumanyirivu, okugeraageranya n'ekigambo kya Katonda kyekyawandiikibwa. Ebiseera ebivuddeko tubadde tujja tutunuulira okulungamizibwa kw'omwoyo, okuba nti tukulemberwa omwoyo wa Katonda, era nga twatunuulira ku mulundi guli ti omukkiriza alina okukuuma endowooza ye. Omukkiriza alina okukuuma endowooza ye. Era ng'omukkiriza kimutwalira okuba nti alina obuvunaanyizibwa obw'okumanya nti bwe yakkiriza munda mu ye mulimu emikululo Katonda gye yateekamu gy'alina okugoberera okuyita mu kulungamizibwa kw'omwoyo. Katusomeko Ngero essuula 14 n'olunyiriri lw'e12. Ngero ssuula 14 olunyiriri lw'e12. Waliwo ekkubo omuntu ly'ayita eddungi, naye ng'enkomerero nga limutwala mu kufa. Waliwo ekkubo omuntu ly'ayita eddungi, naye ng'enkomerero nga limutwala mu kufa. Kintu kikulu nnyo omukkiriza okumanya okulungamizibwa omwoyo. Era ng'okuyita mu kulungamizibwa omwoyo kuno mwabeera nga alungamizibwa eri amazima n'okutambulira mu kkubo ettuufu ery'obwakatonda. Tubadde tujja tuyiga nti buli mukkiriza kitangaala
omukkiriza kitangaala era mu mukkiriza temuliimu kubuzibwabuzibwa, temuliimu confusion, talina confusion, tabuzibwabuzibwa. Yensonga lwaki twasoma era twayiga ne tulaba nti omukkiriza alina okukuuma endowooza ye n'ekigambo kya Katonda. Amiina abooluganda. Nti alina okukuuma endowooza ye n'ekigambo kya Katonda, kubanga olwaleero tuyiga okugeraageranya obumanyirivu n'ebyawandiikibwa. Kyetuyiga olwaleero. Olw'ekkumi n'ebbiri, olunyiriri lwa 12. Tiwaliwo ekkubo omuntu lyayita eddungi naye ng'enkomerero nga bimutwala mu kufa. So tuze nga twogera nti omukkiriza kitangaala era omukkiriza talina kubuzibwabuzibwa, omukkiriza ali wala n'okubuzibwabuzibwa, era omukkiriza kyekiva kimugwanira okuba nti endowooza ye agikuuma n'ekigambo kya Katonda. Era bwe tweyongerayo ne tusoma Ngero essuula 4:23. Engero essuula 4 n'olunyiriri lwa 23. Ye Proverbs 4:23 y'Engero 4:23. Weegendereze by'olowooza, kubanga obulamu bwo bufugibwa ebyo by'olowooza. Weegendereze by'olowooza, kubanga obulamu bwo bufugibwa ebyo by'olowooza. Waliwo ebisobola okuba nga bikyusakyusa obulamu bwo eby'amaanyi, okuyita mu bulamu bwo, okuyita mu mutima gw'omuntu. Kyova kikugwanira okuba nti endowooza yo eteekeddwa okuba ng'ekola ki? Ng'ekuumiddwa, ng'eprotectingiddwa n'ekigambo kya Katonda. Era nga mu ngeri y'okuba nti endowooza yekyusibwakyusibwa, waliwo engeri endowooza eno gy'eyingira gy'oli. Ng'ekimu ku kyo kwe kuba nti eyita mu kuwulira, amaaso n'akamwa. Guno gwe mulyango oguyitamu ebintu ebiyingira mu ggwe. Kintu kikulu nnyo okutegeera ebintu bino ggwe ng'omukkiriza. Bw'abanga Katonda alina obuvunaanyizibwa gy'oli mu ngeri y'okuluŋŋamizibwa, kiba kitegeeza gwe ng'omukkiriza olina ebintu by'olina okumanya ebikwatagana ku by'obwa Katonda. Ng'ebintu bino bikulu gwe okubimanya ng'omukkiriza ebikwatagana ku by'obwa Katonda. Abantu bangi bayiga oba bamanya Katonda okuyita mu bumanyirivu, experience mu bumanyirivu, bayita mu kumanya kwa Katonda mu ngeri etabuddwa mu kukkiriza, mu butakkiriza, mu kwagala, mu bukyayi, n'ebintu eby'omubiri n'eby'omwoyo n'ebirala. So mu bumanyirivu bwabwe babeera nga batabulatabula embala ya Katonda n'okumanya kwa Katonda. Era nga mu kuyita mu ebyo bo bamaliriza bagamba nti bategedde oba balina okumanya mu kuyita mu experience gye bayiseemu ne bagamba nti Katonda essaala ezimu aziddamu, Katonda essaala ezimu taziddamu. Kuyita mu kumanyirira kuba tuyiga ku kigambo ekyogeraageranya obumanyirivu n'ekigambo kya Katonda ebyawandiikibwa. So abalala nga bagamba nti Katonda mu mbeera ezimu agamba yes, mu mbeera ezimu agamba nti tekisobose. Era abamu nga bagamba nti mu mbeera ezimu Katonda aleeta okunyigiriza eri abantu, aleeta okubonereza eri abantu. Era mu mbeera ezimu, mu biseera ebimu, Mukama aba mulungi
kubanga ye yatonda ekitangaala ate era ye yatonda ekizikiza, yatta era yagaba obulamu. Kati omuntu okubeera nti endowooza ye etabusetabuse, etabuddwatabuddwa, kimuleetera okuba nti endowooza ye teri clear kuba nti etegeera obwakatonda buno. Kyevudde nga nti bwe tuba tugaa nti Katonda ye mulungamya waffe, tuteekwa okuba nga tulina bye tulina okumanya okuva gy'ali. Y'ensonga lwaki tutwalira okusoma ebyawandiikibwa bino okusobola okumanya obwakatonda bwe bukola eri ffe abakkiriza. Amiina abooluganda. So bw'otunuulira olina okuba nti omanya Katonda engeri gy'akuluŋŋamyamu, kubanga bw'otamanya kuluŋŋamizibwa kwa Katonda ekitegeeza omulabe ajja kusibira mu nkweze. So kyekiva kikutwalira okuba nti otegeera ebyo bwa Katonda bino, endowooza yo n'obeera nga togitwala mu kulowooza nga agamba nti Katonda alinga alina leero yeekyusakyusa, leero bw'okola bw'oti n'akola bw'ati, ate enkya n'akola bw'atyo. Nedda, kati Katonda teyeekyusakyusa. Kyekiva kikutwala ggwe omukkiriza okumanya karakita ya Katonda, okumanya embala ya Katonda entuufu, osobole okuba nti obulamu bwo tobuteeka ku kubugeraageranya ne by'oyitamu, experiences zo, wabula okuba nti obulamu bwo obugeraageranya n'ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda ye borderline eri omukkiriza mu ngeri y'okuyiga, mu ngeri y'okumanya. So ekigambo kya Katonda oba obwa Katonda busibiddwa mu kigambo kya Katonda, era nga bulina engeri gye buyinza okuba nti bugerwageranywa okuyita mu kubikkulirwa kwa Katonda, kubanga obwa Katonda bwonna buli mu kubikkulirwa okuleeta okubikkulirwa ekigambo kya Katonda kino eri omukkiriza. Ekigambo kya Katonda kisibiddwa obwa Katonda busibiddwa mu kigambo kya Katonda, era nga ggwe ng'omukkiriza oba olina okugeraageranya enkola yo yonna mu kubikkulirwa kw'ekigambo kya Katonda, kubanga obwa Katonda bwe buleeta okubikkulirwa mu kigambo kya Katonda bye byawandiikibwa. Tewali kifo kirala kyonna ky'oyinza kumanyiramu Katonda okuggyako mu byawandiikibwa. Mu byawandiikibwa ebyo ebyawandiikibwa ebitukuvu mwe tumanyira Katonda, era kintu kikulu nnyo omukkiriza okubeera nti asomesebwa n'asoma okumanya ekigambo kya Katonda. Era omuntu bw'abanga tasobodde kuba nti asomesebwa oba kutegeera kigambo kya Katonda, kiba kigenda kumubeerera ekizibu okumanya enkola ya Katonda. Kyava abeera atabuddwatabuddwa n'ageraageranya ekigambo kya Katonda n'obumanyirivu bwe. So kati tuteekwa okuba nti tutegeera ekigambo kya Katonda okusobola okuba nti bye tuyiseemu tetubigeraageranya na kigambo kya Katonda. Waliwo abakkiriza abamanyi nti waliwo essaala ezirina okusaba okusobola okuba nti wabeerawo ekikolebwa, essaala ng'ez'okusabira omuntu obubi. Kati ekintu kyonna bwe kituukawo ng'omuntu oyo aga nti nasaba Mukama n'addamu okusaba kwange, naye Katonda tagenda ng'azikiriza bantu, Katonda tagenda ng'atta bantu. So katosobola kubeera nga oli ku bumanyirivu bw'obwo nga ggwe kw'ozimbidde ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda tebakizimbira ku bumanyirivu, ku experience, wabula ku kumanya ekigambo kya Katonda ekyo ekiri ku kubikkulirwa kw'ekigambo kya Katonda kwe kutuleetera okuba nti mwe tufunira okumanya. Era abantu bangi nnyo
baga nti nja kusiiba ennaku 3 nsobole okufuna breakthrough. So n'omulala naga nange nja zisiiba nange nsobole okukola bintu banja kuwaayo omutamwa gw'essente bweziti nsobole okuba nti nfuna kye neetaaga oba nja oba mmotoka okusobola okuba nti okola ki njifuna. Naye enkola ya Katonda si eyo. Katonda si bw'atyo bw'akola. Obwo buba bumanyirivu ng'omuntu bw'amanyiridde okukolamu enkola. Kati ebiseera ebimu wabaawo ekikoleddwa ne kirabisibwa omuntu n'alowooza nti eyo y'enkola ya Katonda. Kati bakitegeeza omukkiriza alina endowooza efaanana bw'etyo mwangu wa kukwatibwa abafere, kubanga ekigambo kya Katonda kitukirabira mu kubikkulirwa mu byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye bituwa okutegeera, era eyo ye yardstick y'enkola y'obwakatonda bwetambula okuyita mu byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bino bye twogerako bye bituwa okutegeera, bye bituwa okubikkulirwa mu ndagaano n'empya, kuba tuzze tuyiga ku bitabo by'endagaano enkadde n'endagaano empya. Naye ng'ebyawandiikibwa bino bye bitubikkulira ki kye tuli era n'engeri ki gye tusobola okukola okuyita mu kigambo kya Katonda, okuyita mu byawandiikibwa. Era ng'ebyawandiikibwa ebyo byateekebwawo okusobola okuba nti kwe twesigama okutambulira n'okukola ng'enkola y'obwakatonda bw'eri. Ate nga tekisoboka kukyusibwa, tosobola kukijjawo kubanga gwe mulamwa. Ebyawandiikibwa gwe mulamwa omukkiriza bw'alina okutambulira era kw'alina okwesigama. Kye kintu ekyawandiikibwa omuntu kw'asobola okutambulira n'akolera okwo okuba nti amanya okuva eri Katonda. Yesu kwe kubikkulirwa kwa Katonda eri omuntu. Era okubikkulirwa kuno kuyitibwa ekigambo kya Katonda. Yesu kwe kubikkulirwa kwa Katonda eri omuntu. Era okubikkulirwa kuno kuyitibwa ekigambo kya Katonda. Amina abooluganda? Amina. Amina. Okubikkulirwa kuno kye kigambo kya Katonda. Yesu yajja okubikkula Katonda eri omuntu. Yesu yajja okubikkula Katonda eri omuntu. Yesu ye Katonda alabisiddwa. Yesu ye Katonda alabisiddwa. Yesu ye Katonda annyonnyola Katonda omuntu. Yesu ye Katonda abikkulirwa omuntu. Yesu ye Katonda abikkulirwa omuntu. Era bw'otalaba Yesu oba tolabye Katonda. Oyo Katonda gw'omanyi kisinziira ku Yesu gw'omanyi. Oyo Katonda gw'omanyi kisinziira ku Yesu oyo gw'omanyi. Kubanga Yesu yannyonnyola okubikkulirwa kwa Katonda. Kubanga Katonda ky'atakola Yesu takikola. Katonda ky'atakola Yesu takikola. So kati gwe okumanya Katonda kwe kumanya Yesu. Gwe okumanya Katonda bw'akola kwe kumanya Yesu bw'akola. Era Yesu ono tasobola kukola nkola ewakanya kitaawe. Kubanga bwe tusoma ebyawandiikibwa mu Yokaana essuula 5:19, kubanga tukyali njagala tuleme kwerabira nti omutwe gwaffe guli okugeraageranya obumanyirivu n'ebyawandiikibwa ky'ekigambo kya Katonda. Yokaana essuula 5:19. Awo Yesu n'addamu nti, mazima ddala mbagamba nti omwana talina ky'ayinza kukola ku bubwe wabula ekyo ky'alaba nga kitaawe akikola, kubanga ye by'akola n'omwana by'akola. Wabeewo amyutinga. Hello? Abali e Uganda mu myutingeko. Abali e Uganda mu myutingeko.
Hello. Hello. Ate tusaba Uganda mu mutingeko. Jamu kuyishinga naye. Eganye. Eraluse. Okay, kale tweyanziza. Atuddemu. Nti Yesu tasobola kukola kintu kyawukana ku kitaawe. So bwe tusoma Yokaana essula 5:19 gambye lutya? Yesu n'addamu nti, mazima ddala mbagamba nti omwana talina kyayinza kukola ku bubwe wabula ekyo ky'alaba nga kitaawe akikola, kubanga ye by'akola n'omwana by'akola. Awo Yesu n'abaddamu nti, mazima ddala mbagamba nti omwana talina kyayinza kukola ku bubwe wabula ekyo ky'alaba nga kitaawe akola, kubanga ebyo by'akola n'omwana by'akola. Bw'abanga Yesu teyatta, ekitegeeza ne Katonda tatta. Bw'abanga Yesu teyaganya bantu kubonaabona, ekitegeeza ne Katonda taganya bantu kubonaabona. Kubanga bwe tutunuulira tugenda kuyita bibisi, tugenda kusoma Byawandikibwa. Mu Matayo essula 14:13 tulaba Yesu ng'aliisa abantu 50,000, basajja, bakazi n'abaana tebaabalibwa, wabula abasajja 50,000. Era ne tulaba nga abayigiriza be bamugamba asibula abantu olw'ekifo kye baalimu. N'abagamba nti nedda, mwe mubawe emmere, kubanga bajja kufentingira mu kkubo. So ekitegeeza nti Yesu bw'atulaga, kubanga yatulaga obwa bwa Katonda, bw'atulaga ekyo eky'okufaayo, ekyokwagala, kiba kitegeeza nti ne Katonda bw'ali, kubanga yatulaga obwo bwa Katonda. So kyovula abantu abamu bagenda ne bagamba nti nnaku zino mpita mu kubonyaabonyezebwa kubanga nagaana okuweereza Katonda. Katonda si mulogo agenda akuba abantu oba bafuusinga okukola. Katonda atuyita ate n'atulaga ekisa kye ekituwalula okujja gy'ali. Era Katonda kwagala atalina bukwakkulizo. Kyovulaba nti ebyandikwa bitutegeezezza mu Baluumi essula 11:29. Kubanga ebirabo n'okuyitibwa kwa Katonda tebyejjusibwa. So ebirabo n'okuyitibwa kwa Katonda tebyejjusibwa. So Katonda tafoosinga bantu kukola. Katonda tabonereza bantu kubanga tebakoze kyayagala. Wabula obulungi bwa Katonda bwe buleetera omuntu okwenenya. Tabeeranga abanyigiriza okusobola okuba nti okukkiriza kye bakola, nedda eyo nkola ya mulabi, si nkola ya Katonda. Wabula obulungi buno bwe butuleetera n'okwagala kwe bwe butuleetera okukkiriza ekyo kyatugamba eky'okukola. Ye obulungi bwe kyava agamba nti omulabe we bw'akusabanga amazzi omuwanga, bw'akusabanga ekyokulya omuwa lwaki? Kubanga obubi tebusasula na bubi, wabula obulungi bwe busasula obubi. Obulungi bwe bulaga eky'ekyokukola. Ensonga lwaki Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, omulokozi waffe, atulaga okwagala kwe. Katonda, eyo si yenkola ya Katonda egende enyigiriza abantu. Katonda si mutujju kyagenda abonereza abantu. Wabula ebiseera ebimu abantu tulowooza nti okuyita mu experiences zaffe ze zitulaga kyekyo Katonda kyali. Nedda. Experiences zaffe tulina okuba nti tuziteeka wansi w'ekigambo kya Katonda mu byonna, okuba nti ekigambo kya Katonda kino kireeta okutegeera kw'okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo wa Katonda gye tulinga abakkiriza. Okusooka kwa byonna, mu byonna omukkiriza alina okumanya okuluŋŋamizibwa kwa Katonda nti kuyita mu kigambo kye, tekuli wabweru wa kigambo kye, naye kuyita mu kigambo kye. Era bw'abanga Katonda akuluŋŋamizza, oteekwa okutunuulira ebyawandiikibwa bino mu kuluŋŋamizza okwo kwoga nti kwaba akuluŋŋamizza,
nga kugwa mu byawandiikibwa bino. Bwe kuba tekugwa mu byawandiikibwa bino banga kukontana n'embala ya Katonda, kiba kitegeeza oteekwa okuba nti okyekinga ekyo ky'olowooza nti kuluŋŋamizibwa kwe, kubanga Katonda ono si ye author wa confusion. Nedda, tabeera ng'agenda atabulatabula bwongo bw'abantu. Ebintu bya Katonda biri clear kuyita mu kigambo kye bye byawandiikibwa. Kubanga bwe tutunuulira Yesu ono tumulaba nti yannyonnyola ebintu byonna era yatubikkulira ebintu byonna eby'obwa Katonda. Bwe tusoma ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 5:2, era tumanyi ng'omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi n'okutegeera tutegeera ow'amazima, era tuli mu mwoyo ow'amazima mu mwana we Yesu Kristo. Oyo ye Katonda ow'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Era tumanyi ng'omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi n'okutegeera okw'amazima, era tuli mu mwoyo ow'amazima mu mwana we Yesu Kristo. Oyo ye Katonda ow'amazima, bwe bulamu obutaggwaawo. So tuli mwoyo, oyo yatuwa amagezi ag'okutegeera, so mwe tutambulira mu kutegeera. So Yesu yannyonnyola Katonda era yannyonnyola okubikkulirwa kwa Katonda mu buntu. So Yesu kyatakola ne Katonda takikola, kubanga waliwo eri abasomesa abamu, abasomesa b'ekigambo abagamba nti ate tulina kubuulira abantu bano nti obulokozi buno bwatuweebwa buwa, kubanga tubaleetera okuba okwonoona bwe tubabuulira nti obulokozi bwatuweebwa buweebwa. Nedda, tulina kugenda na byawandiikibwa, kuba ebyandikibwa bye bitubuulira kyekyokukola. Tumaze okulaba wano nti era tumanyi ng'omwana wa Katonda yajja otuwa amagezi. Kati bw'abanga yajja otuwa amagezi, tulina kubuulira ebyo ebituleetera okuwa amagezi bye byawandiikibwa mu bulokozi. So omukkiriza bw'alina okumanya, kubanga tuli okugeraageranya obumanyirivu n'ekigambo kya Katonda bye byawandiikibwa. Kati byandikwa bino bye tulina okwegeraageranyamu okusobola okuba nti tukola ki? Twerabiramu. Kubanga gwe bw'oba ng'onoosomesa ekibiina kyo n'okikotogera okukireetera okukimanyisa obulokozi buno kiki, kiba kitegeeza okikoze obukyamu obw'obutategeera ki bulokozi buno kye buli gye bali nti bwaweebwa bwa kuba Kristo byonna yabimala, byonna yabikola okuyita mu buntu. So omukkiriza alina okumanya nti obulokozi bwamuweebwa buwa, era n'alyoka atambula olugendo olw'okumanya obulokozi buno obwamuweebwa n'ekiki Kristo kye yakola mu ye, n'eki kyakola mu ye, n'eki kyayinza okukola mu ye. Kwe kusomesebwa okulungi, so si kwe kuba nti okutiisibwatiisibwa nti bw'okola bw'oti ne bw'okola bw'oti Mukama agenda kunedda. Waliwo okusomesebwa, kubanga mu mwana we omwo mwe yatuweera amagezi ag'okutegeera n'okumanya, kubanga tuli mu mwana we, mu mwoyo ow'omwana we. Oyo mwe tutakola ki? Mwe tutambulira. So tetwetaaga kubeera nti tulimbalimba oba tulimbalimba ekibiina, wabula okukiyigiriza okutegeera obulokozi bwe kyaweebwa. So bwe tweyongerayo mu maaso ne tusoma Abakolinsi ekisuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu essuula ey'okusatu n'olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana. Naye ffe ffenna bwe twaggyibwako eky'okubikka ku maaso nga tulaba ekitiibwa kya Mukama waffe, tukyusibwa okufaananyizibwa nga ye okuva ku mutendera gumu ogw'ekitiibwa okutuusa ku mulala, kubanga kino kiva eri Mukama gwe mwoyo. Naye ffe ffenna bwe twaggyibwako ekibikka ku maaso nga tulaba ekitiibwa kya Mukama waffe, tukyusibwa okufaananyizibwa nga ye okuva mu mutendera gumu ogw'ekitiibwa okutuusa ku mulala, kubanga kino kiva eri Mukama, kiva eri Mukama gwe mwoyo. So omwoyo yakyusa, omwoyo yakyusa amaaso gaffe ne gabeera nga gali ku mazima.
omwoyo ono yatukyusa buli wetu omwoyo ono yakyusa si ffe tukyusa wabula omwoyo wa katonda ali mu ffe yakola ki yakyusa. So omutume Pawulo awandiise eri Abagalatiya essuula 1 n'olunyiriri olw'omunaana. Somerewo. Abagalatiya agambye mu Bagalatiya essuula 1 n'olunyiriri olw'omunaana, naye oba nga ffe oba bamalayika ava mu ggulu bw'abuuliranga enjiri okuggyako gye twabuulira akolimirwenga. Naye obanga ffe oba bamalayika abava mu ggulu bwe babuuliranga enjiri okuggyako gye twababuulira akomererenga. Ekitegeeza waliwo omulamwa gw'obulokozi, tewali mulamu ogwo ayinza guggyawo, kubanga kyawandiikibwa, ebyawandiikibwa byawandiikibwa, era ebyawandiikibwa bino byayogerwa bisobole okuwandiikibwa, era byawandiikibwa bisobole okwogerwa, era bisobole okuba nti tubitambuliramu eri ng'obulamu bw'omukkiriza bw'omuntu eyazaalibwa omulundi ogwokubiri. Y'ensonga lwaki ebyawandiikibwa bino birina okukola ki? Okuwawulwa, kubanga endowooza ya Katonda esibiddwa mu byawandiikibwa. Esibiddwa mu byawandiikibwa ky'ekigambo kya Katonda. Era omukkiriza endowooza ye n'okumanya kwe kuteekwa okuba nga kuli mu byawandiikibwa ekigambo kya Katonda. Era ekyo okusibibwa okuba n'okumanya okwo n'okutegeera okwo eri omukkiriza kwe kumutwala okuba nti aluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda. Y'ensonga lwaki Yesu ono alagiddwa ng'ekigambo kya Katonda. Yokaana 1 okuva ku ssuula 1 okutuuka ku lwokuna. Yokaana essuula 1 okuva ku olusooka paka ku lwokuna. Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda, oyo yaliwo ku lubereberye awataali Katonda, yaliwo ku lubereberye awataali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewali kintu na kimu kyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Ku lubereberye waaliwo ekigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo eyaliwo ku lubereberye yali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewali kintu na kimu kyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Mu ye yali obulamu. Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba awa Katonda. Byonna byakolebwa ku bubwe. Bwe tusoma olunyiriri ne tusoma Yokaana, tukyali mu Yokaana essuula 1 n'olunyiriri 14. Yokaana 1 essuula 14 esooka olunyiriri 14, kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Kigambo n'afuuka omubiri, kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ekyoyo eyazaalibwa omu yekka ng'ajjudde ekisa n'amazima. So ekigambo kyaliwo ku lubereberye, era ekigambo kyekya ensonga lwaki ebintu byonna byakolebwa, era ekigambo kino ne kifuuka omubiri. So Yesu ye Katonda afuuka omuntu. Yesu ye Katonda afuuka omuntu. Y'ensonga lwaki tuyiga nti ebintu byonna ebikolebwa era byonna ebigeraageranywa biteekwa kuba nga bigeraageranywa eri ekigambo kya Katonda, si na bumanyirivu bwaffe, naye eri enkola ya Katonda eri mu kigambo kye bye byawandiikibwa. Kye tuyiga olwaleero nti obumanyirivu bwaffe buteekwa okuba nga buli wansi w'ekigambo kya Katonda, ng'ekigambo kya Katonda kisukkulumye ku bumanyirivu bwaffe ffe okusobola okuba nga tuleka obwa Katonda nga bukola okusinziira mu kigambo kye. So bwe tweyongerayo nga tugenda kumaliriza, Timoseewo ekisooka essuula 3 n'olunyiriri 16. Timoseewo ekisooka essuula 3 n'olunyiriri 16. Era awataali kubuusabuusa kyekyama eky'okutya Katonda ekikulu,
oyo eyalabisibwa mu mubiri n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo n'alabibwa bamalayika n'abuulirwa mu mawanga n'akkirizibwa mu nsi n'atwalibwa mu kitiibwa. Era awataali kubuusabuusa ekyama ky'okutya Katonda kikulu oyo eyalabisibwa mu mubiri n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo n'alabibwa bamalayika n'alabibwa abamawanga n'abuulirwa abamawanga n'akkirizibwa mu nsi n'atwalibwa mu kitiibwa. Yesu ye Katonda alabisiddwa mu mubiri. Yesu ye Katonda alabisiddwa mu mubiri asobole omuntu okumulaba. Yesu ye Katonda alabisiddwa mu mubiri omuntu asobole okulaba Katonda amwerabemu. So Yesu ye Katonda. Yesu ye Katonda ekigambo. Yesu kye kigambo ekyafuuka omubiri. Era Yesu ye Katonda alabisiddwa mubiri omuntu okusobola okuba nti alaba omuntu mu Katonda. Nga mmaliriza na luno olw'oli mu Bakolinsi ekisooka essula emu olunyiriri olwasatu. Bakolinsi ekisooka essula emu olunyiriri olwasatu. Kyokka mmwe Katonda yabagatta ne Kristo gwe yafuula amagezi gaffe. Mu Kristo ono ye Katonda mwe yafuulirwa abatuukirivu mwe yatufuulira abatuukirivu mwe yatutuukiriza mwe yatuzuukiriza era mwe yatununulira. Oluganda. Kyokka mmwe Katonda yabagatta ne Kristo gwe yafuula amagezi gaffe. Mu Kristo ono ye Katonda mwe yatufuulira abatuukirivu mwe yatutukuliza era mwe yatununulira. So Kristo ge magezi ag'obulokozi. Kristo ge magezi ga Katonda. Amagezi ag'obwa Katonda agali mu kukomolebwa Kristo. Kubanga singa ensi yamanya teyandikomeredde Kristo. Abakulu bonna ab'omu mirembe gino bwe bataategeera n'omu, kuba singa baategeera tebandikomeredde Mukama waffe mu kitiibwa. Naye olw'obutamanya baamukomerera. Kubanga amagezi g'ensi bwe busirusiru eri Katonda. So Yesu ge magezi. Yesu kwe kutegeera kwa Katonda. Yesu ye ndowooza ya Katonda. Yesu ge magezi ga Katonda. Era Yesu ge magezi Yesu ge magezi ga Katonda eri ensi bwe busirusiru. Amagezi g'ensi bwe busirusiru eri Katonda era busirusiru ddala. Singa baamanya tebandikomeredde. Kubanga Yesu kwe kutegeera kwa Katonda. Yesu ge magezi ga Katonda. Ensonga lwaki tetusobola kuddira bumanyirivu bwaffe ne tubanga kwe tutambulira nga abamaze okukkiriza. Naye kaakano tukkiriza Katonda era kati tusomeseddwa tumanyi nti ate kaakati tugenda kweyongera okuddayo okulya ekigambo kya Katonda kino tusobole okuba nti tukitambuliramu era nga tukikoleramu. Mukama abampeera omukisa. Abampeera maama mwebalire ddala. Mukama ayebazibwe. Katweyongera okusaba. Taata tukwebaza olw'omuweereza